sikyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atobuuza kwategeka. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Roseform. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Roseform. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Roseform wano to. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira tegutoti unagwisawo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Al Magic Production Ebatusako Station the House Girl. Wali do tokunguru olwo munda kiri kitya nino soka nenkula nentukanga wa nayiba tu salwaki tutula ko bulungi mwali agade kubazo wata bwenawo kyanoonya omusajja okufumbirwa ali twala ne musajja amasanyu ate ngaita ila musajja amaziga nayo nana sokoka panda paka simwe no timpa wanu amasanyu Kwano wachi wawose ngambye tanyingiriza bikuba tuusa obukambwe nze mva koze sagala agala mirimu mbuno ngena mubiri omusajja omulimu goba house girl empisa njakuli omuntu omugere pula traka number 2 equalizer ensasage ngakole olokubanga siyanzala n'olwekyo genda ku simu yo searching Station the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Senga mutinya ngo. Mbekuba liliyo liyo. Segaloza. Mbekuba lilibu. Kumbe wana woyafutudde okwezirisa. Nazudde kubiddala. Ate njogerera wanajja kunsanga. Anasanga. Ekoti kugenda. Mwana muwala kunoonya mulimu. Anagenda okudda. Ngekintu kyekudomodde dda nja kudda musiibula nti senga munnange engeri gwe gy'obadde ng'emirimu oginoonya tossaamu maanyi nagyekwatiddemu era nafunye omulimu nkola bwawusigalo mu bbanka naye se waliyo bawusigalo baayo naye kyensinga omumanyi alabika ne bambi yagenze kunoonyeza mulimu bambi yagambye omwana ono sijayita eno yinza okwesanga obuli awo kinaamusanyusa nti kale wadde nakugaana ogenda naye era walabye obudde buli awo nogaka ogende onoonye omulimu kuba kimmanyi naye yali mukunoonyeza mulimu kaneeyiye mirimu gyonna nagimaze talina kigenda muyombya ti ate batuusa wayenjedde nga tokoze guno omulimu wa byonna bikoze sigenda genda wala mayimba genyege nyinyi agali okumva mwengenda okubeera nga mbuuliza saagala kuddamu kubula kibuga nasikiraba sikyamu kiremalo katedukanga buweewo
yebale kosi kale kansembere ntule ku ntebe bana obeera wano wekka taata mbadde noonya mulimu olinako omanyiko abagala okukola omulimu gwawo sigala nze taata mmanyi emirimu kati wano singa nze embeera wano bonna obudo singa tebuliwo omwana aga amatafaali ngajjawo limu kulimu nenongosawo ahe nengazzaawo gino gyogendako tegyetaaga kulima omanyi oluzungu wasomako lindako taata onvuze nnyo olina omulimu nyinza okuba nina gyempulirayo naye ngaolina okuba nga wasomako nasoma juzu amma nenkuba wali oluzungu olumanyiko ebyo bwe bityo kiri mulimu kijye kifuna kiralu kifunira ddala kiralu bya luzungu era mulimu okwogera oluzungu mbwate onayogera atya n'omuntu bwemutakulira wamu nga mulimu nsi zenjawulo nga kama wange otegeeza ki bwogamba ensi ez'enjawulo otegeeza omulimu gwakulinnya nnyo kati bake oluzungu ndumanyi oluzungu olumanyi ndumanyi kati tuli ku kituufu wangi taata tuli ku kituufu ova muno n'ogenda n'olinya ennyonyi n'ogenda mu nsendera kituufu ne bafuna mulimu nnyo bulungi nnyo gwe kakati ssebo ebyokwogera bimpeddeko nga bagambye mpulira omanya omuntu ng'obadde oloota ekintu kati oludde ng'okiyaayaanira bulijjo mbawulira ababulizi abagenda ne balinnya ennyonyi ne bagenda okukola nange batuusa nze batuusa amanya gange yenze batuusa ebbugga beerabira emboogi agamanya gaja gakyawo nga mangi amanya biwanvu ebinkwatako biwanvu kati nkola etya wala olina sente kuba omanyi twetaaga zifi nga zi registration fee ticket kale era ticket tuyinza ogiyiya naye era nawe mwagalani oyo bakayita ka registration fee ak'okwewandiisa okugenda okulinnya ennyonyi eyo kati zezo sente zetwetaaga ekiri ebwera okimanyi naye bino byolimu bino byotambula togolodde bino senga maliki ebyo byonna byewesiba ku mutwe ogenda otuuka eri nga wabyerabira dda olanga nga gundabakitayambala mpale mpawo ofuna n'amalala oyagala n'amalala gajjirako ekiri ebweru ddala simanyi nabwe kikugamba kati olaba nayiye matini enyumba yiyo gwendi enyumba ntandi nasitudde yenjagala ngira kubambira ojja kuba wamaze dda watuuse nakano njagala kajjawo nakuma yabadde akabeeramu maama kale nze nenfuna kano funyi nga kembeeramu mba mmaze ojja kuba tokyakeetaaga ojja kuba tokyakaloota nako kati eno nyumba bagizimba na byuma eno konteyina yange eno yatuuka erimu ebyamaguzi konteyina alindako taata ate wakuba olaba nti ndabika ndimu ekyalo konteyina zibeera za plastic baziriiramu mmere sebo ndimanyi anti kati olaba ogenda kyukira ebweru nange nagenda sibimanyiiza eyo bagiyita konteyina ejjudde byamaguzi trailer yafa kino nenkiteeka wano kikyali awo trailer yange yafunamu obuzibu tulera zibeera bweziga ziriko n'ennyumba olabira ddala nga osobola nogifuula ennyumba n'oteekamu ekinaabiro muno tugende ebweru nkole ntya kati nze neetaaga sente mulinawo mmeka olinayo mirimu nkulimire wano katola wano nimawo kijja kulwawo kyo kizibu kijja kulwawo nnyo
bino ogenda mala myezi ebiri anti sebe ngeri gye wakava ebweru kati mpola sebo mpola nze nja kujjukira nze batuusa nze nzijukira abantu nze seerabira nandikuwoze naye mpozi okukolera top up oyo simumanyi oyo muleke nenkwongererezaako ku kyolinawo ekyo kyo nsobola okukikolerera okukuwola ekyo jukira mwe abamu bwe mugenda eweeru bwe mudda wano mutuweerabira ne tetuddamu nabbala ze sijja nakumala kudda ngenda kusasula nkyali neri nja kujjukirirawo anga kubanga sirina sente sebo nyomanya omuwendo gwe weetaaga obukadde bu abantu okulinnya ebbaati eyo kati ngenda kukusalirako ngenda kukwongerereza ngenda kuteerako ekisingako obunene obwo bumiliyoni obubiri obwo kamu bubiri teweeraliikirira kamu bubiri nakweza oba wamazidda ozikola kisingira ngenda zijja nze anti kati wulira byange kati ze bulaje ziri ate nze nazijja nange okujjako ntumye akakyawo oba onsindise genda kutunda bijja bya maama ne taata kuba baafa oba osobola okwewola weewole oba olina kyotunda tunda ekyamangu kati nze nga bwe nkugambye ngenda kwongererezaako kati gwereeta ndabe kyonaba owezezaawo endala nzikuteereko kati nga bwotulabira tuli wano nenyambala yatubula tetutayagala makanzu tetutayagala sente muyina sente ngaga bwatyo oba ne sente naye kakati gwolina ki ekyokutunda ekyamama tulinayo ka tv ka friji ebyo tulinayo ka oven ka gaasi ani tubirina nina kiveera kyange kirimu ngoye zange